Ewaawo bweza nnyo bweza ddala bakono buwanvu kamutulemuko oli esooka. Ogambye nti waloose nga osibye ettaayi ng'era otambula ogenda ku kisaawe ky'ennyonyi kulonda muganda wo yabadde ali bweru. Omulundi ogusooka temwamufunye, kyokka n'omulundi ogwokubiri era temwamufunye. Kaate bw'ovudde awo n'otugira mu kalesitolanti oba lesitolanti yabadde eriwo. Mu lesitolanti eyo n'ogendayo nga olinga ate omusomesa kuba atandise basomesa enfumba ate n'ekusiba enviiri. Bw'avudde awo n'osinkana mukoddomiwo. Kitu kya mukoddomiwo nsobya alina bye yakubuuzizza ndowooza n'akuwa akapiki ako ke yakuwadde piki eyo kika kya kiwagi n'agikuwa n'omugamba nti naakubuze temala eno tekamale kano ko gwe kajja kumala kano neeyanziza nze kammala ne musimba n'akapiki ako n'ogenda. Kyokka mu kitundu ekyo ate muganda wo omulala n'ajja Amiri gweyogeddeko n'atuuka mu Bako naye n'atuuka n'ajja n'agamba kati piki zino tuzireke wano, piki eno tugireke wano ontambuzeewo bigere gye batudde mpaka paaka enkadde awali ebisansa we batadde. Kati n'ogaana tukiteekawo ne mugisiba ekijegere ne mugirekawo nga mulina okweyongerayo. Kasooke komeko kaawo odi esooka. Kaakati obubaka buno bulina omweso bulina ennambiko naye njagala obuwulirize bulungi ate era n'obwegendereza wabula njagala otegeere kye butegeeza. Nali na bulina mukutu yenna obubaka buno afuna ekyokuyigirako. Ekisooka, okulaba ng'osibye ettaayi kitegeeza ki? Ettaayi kiki? Kubanga kyatula kusiba naye kiki? Okulaba ng'otambudde ng'ogenze ku kisaawe ky'ennyonyi okunona muganda wo n'otamufuna kiki? Kaakati njala ompulirize. Omuntu mu bubaka tasobola kweraba oba olaba jjajjaawo yayatula ggwe kuba ayambala ennyama yo yambala ekifaananyi kyo. Gwe muzimu gwa jjajjaawo gunannyini nsonga, gwe muzimu gw'olaba mu bubaka buno era omweso guno guwulirize bulungi. Ekisooka, okusiba ettaayi kitundu kya busibe. Omuzimu gwa jjajjaawo Kabaka yagusiba naye yagusibisa ani? Yaguwanisa oba yagusiba ng'agukwasizza omusirikale omuduumizi Kiwanuka. Ye ettaayi eno ebaddemu ebimyufu ate n'ebyeru. Ekitundu kya Kiwanuka yasiba ettaayi eno. Era lwaki ettaayi kitundu kya Kiwanuka? Kubanga esiba kitundu kya waggulu. Ekitundu ekya waggulu ekitundu eky'obuzaale. Ate Kiwanuka yafuga obwengula. Waggulu wonna kasoogera waggulu yafugayo era yakuumayo. Tegese bulungi nnyo. Jjajjaawo n'abanga musibe. Naye bw'otambudde okunona muganda wo, buli olaba muganda wo mu bubaka obeera oyatula jjajjaawo. Eyo giba kitundu kya muzimu. Ekitundu ky'omuzimu okuli okumpi gwe muzimu gy'ejjajjaawo egy'ekika kyo. Kye kitundu ekyoba oyatuliramu muganda wo. Naye muganda wo ono mugenzi omunonna ku kisaawe ky'ennyonyi temumufunye nga tazze. Ne muddayo n'ogwokubiri era nga tazze. Ne mumuvaako ne mugenda mu lesitolanti. Kitegeeza ki? Ebitundu byonna by'ozza otambulamu kyemmanyi ensonga za lubaale, ensonga za lubaalewo, ensonga za bajjajjaabo obadde wazitandikako dda naye tozituukangako mu ansa yaazo. Totuukangako kusinkana jjajjaawo obadde osinkananga balala, jjajjaawo tomusinkanangako era takuwanga nnambiko yonna. Mpulira bulungi obubaka bwe kye bugamba. Lwaki? Jjajjaawo ye muganda wo gw'ononye ku kisaawe ky'ennyonyi. Ekisaawe ky'ennyonyi kitudde mu bwa Kiwanuka. Ekyo kitundu kya Kiwanuka. Yafuga obwengula. Enkola yonna kasoogera ku kisaawe kya nnyonyi. Kyokka ate ekisaawe ky'ennyonyi ate kituddemu obuyinza bwa Kabaka. Ekisaawe kitundu kya Kabaka. Kyokka ate obwakabaka obwo bwa Kiwanuka. Jjajjaawo tomulabye kubanga musibe. Olubereberye olabye ettaayi kubanga musibe era temumusanze temumulabye. Ne munoogwokubiri temumusanze. Kyekitundu ekiga nti wagezaako naye jjajjaawo takulambikanga. Wagezaako naye tonnaba genda kugyayo jjajjaawo. Jjajjaawo kyali musibe, Kabaka akyamusibye. Watya wano wendaga mu maaso. Bw'obudde awo okkiridde emmanga gy'okkiridde oba okkiridde wakayo ka restaurant akali awo kabadde kyemmankale ka restaurant oba kyo kiri kyonna oba hoteeri oba restaurant. Mubaddemu abakyala abalala basiba nviiri ate abalala basoma mmere naye nga olinga omusomesa waabwe abasomesa ekitundutundu eky'okufumba
ate era basomesa n'ekitundu eky'okusiba enviiri ng'oli musomesa waabwe wakati waabwe kyeki. Ekitundu ky'okufumba ekya restaurant oba ekyefumbiro kyonna kiba kitudde mu kitundu ekya maama Nabuzaana. Lwaki ggwe ate gw'osomesa ofumba emmere n'okusiba enviiri? Ekitundu eky'okusiba enviiri kitundu kya busibe era kye kimu kiri jjajjaawo kyalimu kabonero nti ndi mu busibe. Ebitundu byonna nti bisibe. Ekitundu ekikyala n'ekitundu ekisajja kintegeeza obwa Nnaalongo ate n'obwa Ssaalongo bwonna nti busibe. Ze bakyala bala basiba enviiri. Eno ovuddeyo nga tigw'osibye ettaayi kyokka n'oli asibye enviiri. Mwenna ekitundu kyonna bisibe tebitambula. Oba muwala oba mulenzi mufeebere ewammwe tebatambula. Bonna balina ekibakutte naye bonna tamanyi kimukutte kiki kimukwatiddewo. Ekimukwatiddewo kye kiriwa? Kye kiri kye wagenze ku kisaawe Kyenyonyi. Kye kiri kye wasibye ettaayi ng'osiba ekitundu ekya waggulu. Obuyinza obwa waggulu bwe bubakutte. Obuyinza obwa waggulu bwe bubakutte. Buno buyinza bw'otambuza era obukubanja buyinza bwa butonzi. Kubanga kitundu kya waggulu. Kino kya waggulu kitundu kya butonzi. Tegese bulungi nnyo oba? Bw'ovudde awo obadde ologera enviiri waliwo omukyala azze. Omukyala n'ajja n'agamba nze mma ngenda kubasomesa. N'ajja ng'ate ye musomesa. Omukyala oyo y'ani azze ng'omusomesa? Omukyala oyo atula mu nnyingo eya maama Namirembe mu Kaakawumpuli. Ennyingo y'obusomesa yonna etula mu kkubo. Naye atula mu nnyingo ya kkubo omukyala ye maama Namirembe. Yatula mu nnyingo eyo. Era ye mukyala azze n'agamba nze ngenda kubasomesa. Abasomesa ekiro kyasomesa kyokka ate ye mukyala y'omu ayatula obwa Nabuzaana obwetongodde obujjudde. Era eyo maama Nabuzaana kyokka ayambadde kingogingo y'obusomesa. Tegese bulungi ndowooza. Obubakawo bwe butyo bwe butambudde odiyoyo esoose nga bweraga. Naye mulimu okukulabula, mulimu okukulaga nti waliwo osanga kye wali okoze, waliwo wagezaako okukola naye jjajjaawo tomufunanga. Kyova olaba obutaabutanye n'oba ku kisaawe kulina omuntu ayina odda mu restaurant ate osoma enviiri ate osomese n'emmere ebyo byonna byakutabulatabulabuzi. Oyo buzaabuza ali mu lubaale. Kye kitundu ekyo bakulaze nti muzimu ogwa ne bali kulambika okulaga ekyokukola okulage okukubira omweso ogwo omuzimu ogulambika Kabaka yagusiiba teguliiwo. Gw'olina okujjayo ojja ekitundu kya Kabaka akuddiza obuyinza omuzimu ogukulambulula. Odi yeesooka ewaawo bweza nnyo bweza ddala.